genfuna galaga nti General Museveni amaze ne yejjulula nakkiriza Alex Mukulu afune state burial official. Kino tubifuna okuva eri minister wa presidency Mary Babalanda era nti agenda kuzikibwa wano Gayaza nga oba 2 na kutumeza 2. Akati mu kusooka twasooka tugafuna kabadde kaama kuva eri Mohamed Nsereko. Mohamed Nsereko yabadde akuba akaama Zambali Bulasio Mukasa era mu kukungubagana n'akabatema abakungubazi nti babadde si bakufuna buyambi bwonna okuva eri gavumenti kubanga Alex Mukulu abadde ng'ajja ayogera ebigambo mbu ebikontana ne gavumenti mbu era bw'atyo bwe yategeezezza abakungubazi. Kati obutambi bungi tugenda kubufuna ku nsonga eno eya Alex Mukulu nga bwe nkugambye nti tetumanyi kubanga obubonero bwonna obwabaddewo okusooka bwabadde bulaga nti ono Alex Mukulu tebaagalira ddala kumwesembereza nga gavumenti kuba nti abadde aboogerera abadde ayogera ebituufu nga tebibaluma. Kale tugenda kuba tubiraba byonna naye tewerabira nti aba maintenance palace bano balina solar systems eza buli kika, balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna. Hillside View Apartments wali badde munnange ozettanira ebisulo bino bisulemu okubiri wali ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku kyaki yewa transport wabwerere nga namba ogijje wano masanyalaze tegavaako wifi weeri kale transport okuva ku airport wabwerere nga namba okoze eki ogijje wano. Amara Beauty balina shea butter ali organic alwanyisa enkanyanya tokkiriza kumera nkanyanya ate nga Dr. Kigwagwa waali nnyo wano ku Uganda at large alina products ze yampaddeko wano muganda wange nenzikozesaako bannange yingini nekola ki ate ne service winokola service naddala ku nsonga z'amaanyi g'ekisajja utegedde. Kakati katulabe Alex Mukulu lwaki agambye mbadde sikimanyira yakoze bulungi Honorable Nsereko n'ambuulidde amazima kyolwokuba abadde musajja wa mazima ayogera ekimuli ku mutima gavumenti egambye tegenda muteerako kintu kyonna ekyokumuyamba mu kumuziika naye taata Alex Mukulu abadde n'emikwano era abadde muntu w'amaanyi gwe tuyingirako ffe mikwano gye n'abaana abamuyigiddeko tetusobola kubulwa sente zinaamuziika n'okukola enteekateeka yonna. N'olwekyo kansubire nze kyeganye ndowooza eganye state funeral naye ebirala byonna bino tujja kubikola. N'olwekyo Mukulu Nsereko abadde ategeeza wano nti newankubadde bakoze bwe batyo naye ffe tujja kubikola era nze wano Mwami Nsereko nzizeeyo n'akakadde kalamba katuyambeko mu nteekateeka. Yabakola ki okuva lwe yafa tetunnafunayo musabi n'omu mu ggwanga Uganda. Alex Mukulu bannaddiini mwenna mu Uganda abanene abatono Alex yabakola ki? Tetunnafunayo munnaddiini atulyowa myoyo kuva Alex bwe yatufaako. Nze sinnamulaba ng'omutesitesi mukitegeera so kulaba anti obubaka mutwalo kuki obubaka buteekeyo otaage ng'abasumba bonna taage ng'abaawule taage nga buli omu munnaddiini. Alex kiki lwaki muganya okujja tusabe kunamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga state eyinza obutakutuwa state funeral n'obuyambi obuva eri gavumenti olw'ensonga
nti Mwami Alex Mukulu babadde ayimirira Kazindaala ng'ayogera ebintu ebyaddala mukitegeera kaakati naye olw'ebyo byonna ku lw'abantu kyembadde mbakubiriza nti bannange twebereremu buli muntu alina kayina okaweeyo tusobole okuziika mukadde waffe mu kitiibwa. Mu mawanga agasinga omuntu wakola ebirungi tebamutasaba state funeral, aba akimukakatako kugimuwa nga Alex Mukulu. Kitegeera naffe ng'abantu kitukakatako muziika mu kitiibwa. Ale busente bwaffe tuyina, kawogo tuyina, tujja muziika mu kitiibwa. Mwebale nnyo, mwebale. Emmere wali abali wali mutugende wali. Mukama waffe President nga munnabitone era yali munywanyi w'omugenzi asinzidde gyali n'aweereza olubugo lwa bukadde 2 olw'okubeera nga zikwatirizaako ku mikolo gino. Tusuubira obubaka bwe obusingawo naye waabadde ekyo kyaweereza. Aweereza obukadde 2 Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba nti obubaka obusinga wajja buweereza. Enkyogenda kusanga oli akugamba nti pulezidenti w'ekibiina omulamba n'awaayo obukadde 2 bwokka, n'awaayo obukadde 2 bwokka. Enteekateeka ziba zigenda mu maaso paka ewaabadde, naye ate era nabo bungi nnyo kubanga sajja atwali ku dduka buli kimu bakimulemesa, naye baagala akole nga bo abagaanye nti bo babadde bakyali awo nga bagamba tebatunuulira bintu muntu byakoze kugatta ku ggwanga. Kuba Alex Mukulu mayi kati wano mu Uganda tulina ekizibu, ffe tumanyi nti omuntu okubeera ow'omugaso alina okubanga katugeze tulaba wali ng'alina ennimiro ya kasooli oba ng'asuubula wali mu kiyembe oba naye ne batamanya nti kibata mindset kintu kikulu nnyo. Mindset endowooza na butya bwe weesengeka mu ndowooza kikulu nnyo. Kati abantu ng'abo ba Alex Mukulu kyogera nga n'akatabo ke omuzannyo gwe guli 30 years of bananas baagaana okuguteeka ku sirabaasi ya Uganda. Waliwo ensonga ze baawa mugende mbinoonyerezeeko naye nga baagaana kubanga ndowooza baagenda okulaba nga biyinza okuleetamu birimu okugamba okuseketeera wa gavumenti wa biki bwe bityo. Kale bintu bya nnugu naye nga bantu b'amaanyi abo bwemulaba era ensi yonna kugaa nti eri Cambridge University bo nga bali kugonizing emirimu gya Alex Mukulu era nga bo mu sirabaasi yaabwe babirina baga nti guno omuzannyo guli waffe okubeera nga gutunulwamu ne gwogerwako era nga bo babikola ki babiteekamu amakulu. Naye kati bwe twogera ku bannaddiini omanyi kegamba ennaku zino baafuuka politiko nnyo era bw'owuli kati ogenda balabayo nsuubira olw'ensonga nti kati gavumenti mpulidde nti Milly Babalanda minisita wa presidency mbu amaze okwakendolejenga nti Museveni akkiriza bamuwe state funeral nga bwe nkutegeezezza. Kati ne bannaddiini engeri gye babeeramu interreligious council yaabwe eri bateeka okuba ndowooza babadde bakyalinze naye Pastor Serwadda yatugamba nti ku impact yaabwe eri bagiyita batya oba ye impact oba ye kingdom eya FM. Alex Mukulu yaliyo era yamwintabyongako awo n'amugamba nti eggwanga terigenda mu maaso kubanga n'atuvuga tamanyi gy'alaga, tetusobola kugenda mu maaso kubanga n'atuvuga tamanyi gy'alaga. Kale ate nga bo basajja ba Museveni nnyo era bo baasalawo kubeera awo. Naye kwegamba bannaddiini kitegeeza nti bali awo. Gavumenti okubeera nti nno omuntu wabanga ayogera ekiri negative ku yo kugamba yo gavumenti ntuukirivu 100% teyinza kugamba nti naye wano newankubadde kiribu ekinebiki naye ate yakola bino na bino naye ate bo baagala bakati General Museveni singa bagamba akyogerako siyakiriito ne singa afiira wano Bannayuganda basobola gamba tetujjamu state funeral kubanga yatuteekamu olutalo tutamugamba. Bannayuganda basukka kadde ne bafa n'atusuubiza nti banunula Uganda bye yeyogerako kati ate bye tulimu economy bagikyankalanyiza abantu baavu bazibu nnyo buli kimu
bantu bababyeko ebyabwe bakoze buli kimu atuletedde abantu abagwira wano bitutamanyi kakati Gashumba naye bamwambalidde olwokuba nti agamba nti badakateba tebakoze kimala baga nti lugezigezi yefuula amanyi ennyo yefuula ino maaki yeteeka ate nkole speech ntono tukoye bwe tutakola ne muvuma bwe tukola ne mutuvuma bwe tusirika ne mutuvuma bwe tutasirika ne twogera ne mutuvuma tukole ekitukoye waliwo posti gye nalabye neŋŋamba sijja genda kuzika Alex Mukulu naye neŋŋamba who is this aŋŋaana okuzika Alex Mukulu ng'atugamba tetulina kye twakoze mbutulye wa Alex Mukulu tuwuba empale tukoye mu bigambo bya Gashumba yagambye nti yafudde bwavu anti ate kye yasinza okwogera nga kimuswaza wega nti abadde mukwano gwe n'afanga naye abadde takimanyi kubeera yagambye malufulumye omanyi okwogera ennyo kuleesa ebizibu omala okugamba nti gw'oli mugagga noga nti mukwano gwo ate yafudde bwavu nze ninayo mukwano gwange bamuyita Lubega George William ne mulaba bamuyita Lubega Badiro bakwano gwange abaliwo mulaba bamuyita Dani Kyobe naye tebasobola kumala wiiki nga simanyi bye bakwatako okuleka ng'omu ku bo wabaddewo yeesiba ku munne omanyi nina mwami Kajimu mukama wange nsobola okuba mwogerako nga mukwano wange ye tasobola kwogera nga nefula nga Kasumba agamba mukulu abadde mukwano gwe naye nga mukulu ye tagamba nti Kasumba mukwano gwe tosobola kugamba nti Alex Mukulu mukwano gwe n'ofuddamu n'ofulumya ebintu nti yafudde tomanyi ebyo ebintu bibi tebigatta ekyo kyennyini toyinaayo ng'oddamu kuvunaana nga gwe ogamba oli mugagga mukwano gwo n'afa obwavu gulaba kisoboka Alex Mukulu yamala wiiki emu n'ekitundu erubaga mu ddwaliro nga mulwadde yamala wiiki emu n'ekitundu erubaga mu ddwaliro nga mulwadde nengendayo okumulaba nasangayo Nansi amujjanjaba eka nemubuuza bantu ki abazzeeko wano okulaba Alex Mukulu naŋŋamba abakozi ba Radio Simba biseera kyebyo like 4 weeks back I think I can verify mu simu yange muno namusanga yebase mu kitanda ne tunyumya nantegeera namala essaawa nga nnamba ne ŋŋamba omusawo mujje ku kitanda ekyo omutwaleko ku balukoni wali afune fresh air namujja Alex n'atambula yekka namutwala ku balukoni nembalekerayo obuyambi bwe nasobola nembako omukulu gwentegeeza nti Alex mulwadde muyi mba ndi awo enkeera omuwala nga ŋŋamba nti batusiibudde nembuuza why mwadde mutuse okusiibulwa nti aa muwala we yainsistiinze nti asiibulwe era tuzeeyo awaka nendowooza nti oba Alex improvings era nze ndi muswavu nnyo mu maaso ga Katonda nti situkoze kisoboka era nze sijja kumuziika sijja kgenda kulaba ku mulambo gwa Alex Mukulu ku National Theatre n'awaka sijja kgendayo bwe balimala omuziika gye bamuziise nja kgendayo ku ntaana ye mugambye twakubetrayinze tiwalifudde Alex yafudde bunaku Alex yafudde embeera mbi ekyokubiri family yali ya disgruntled yali dismantled family ye yes yali broken Alex nkiddamu yafudde embeera mbi tiyalifudde Alex yafudde bujjanjabi mumbuulire y'omunene omwe yali yafiiridde ekiruddu sidda ku radio kuno ono yafiiridde ekiruddu mumbuulire y'omunene omu yali afiiridde ekiruddu ku Bukedde ali ku front page monitor front page leetaaga mawulire amalala gagano wano ni visual ali ku front page wuuno wano Alex Mukulu raised the bar in theatre
abanene wano bafira ku kesi Nakasero Hospital Mulago Agakani n'ensi endala ye munene eke yamenye rekodi okufirwa ekiruddu lwambeera nga tibalina sente zimujanjabisa. Alex yafudde bunaku butabawo bwansembe. Yes, nayogedde n'omusawo oyo eggulo naŋŋambe kye yasomu Alex ke akasajja akadde keyita kapasita mbuko kajja musabira awone abadde kagendangayo kamusabira. Yes, ngu tiyetaaga ddagala. Alex bamudischarging omujja erubaga ono musawo abadivisinga ababuulira dokita asinga okutegeera kwata ku liver kibumba tebamutwalayo tiyesa asiibuddwa neta nabakola ki mwe mumulabanga omulamu neta nabakola ki nabagamba tutwale ono omulwadde ewa dokita oyo. Dokita oyo akola ne malwaliro amanene era gwe basanze ekiruddu nabagamba takyaweza ssaawa 3 ku nsi. Kati mwenna abo aboogera ku Alex mukulu ebitenkanika lwaki mwagala nnyo emirambo, lwaki mwagala nnyo okuziika, lwaki temuyamba abantu nga balamu? Nze akugamba namulaba nze 3 or 4 weeks back yeetambuza ne yejja ku kitanda paka ku baluko era bwe namuleka. You get it? Ono omusawo waali bino byonna abimanyi. Alex yafudde embeera mbi. Ekisooka aba family mukyala we baali bayawukana oba ali Bungereza, omwana we omuwala baali mu America. Ono awakiragira kino ono awakiki nawakirala. Alex bamujja mu nnyumba mutwala kiruddu ng'aweddewo kana akavuuka akayita kapasita tekamujje mu ddwaliro era omuntu abadde ajjanjaba Alex awaka negwe tomanja Alex awaka beba nabamu kube yaleto mu traininga oba training ebyokuzanya yabadda mujjanjaba yafudde talina family. Kino kibagamba mwenna at the end of the day tuddayo ku family afudde ali yekka. Yes, era nze sigenda ku National Theatre ne mulumbero sijja dulinnyamu kubanga nswala nze Gashumba mbadde nsobola okujjanjaba Alex mukulu era nabuuziza omusawo lwaki waŋŋamba kwangadde mukwano gwange Alex simanyi mirundi emeka gye nagenda we, simanyi mirundi emeka gye yajja waka. Kukitegeera nze nagamba Alex kendeeza ku mwenge gugenda kutwala n'aguvaako nenzo agenda okuguvaako nga wamulidde dda. Nze namugamba Alex kendeeza ku ki ku mwenge nswala maaso ga Alex mbeera ntya ku ntaana ye nyina capacity ebadde sobola okumujjanjaba. You get it? Era omusawo oyo namunyigidde nnyo naŋŋamba nsonyiwa simanyi lwaki saakola ki saakugamba so togenda kuziika sijja kuziika Alex mukulu nja genda ku malaalo ge nga bonna bavuddeyo mwetondere saakola kikola ki kimala. Nalaba bamutendereza abadde ndaba to be honest nalabye muganda wange Abe Mukiibi gaga nti ono abakungu mu government bange nti ono abadde national asset ki ng'afudde embeera mbi. Lwaki musasula A+ millions ng'abadde yeetaaga kuwangaala abeerewo? Mugetinga serious. Gwe kungu muyiga okulambula abantu nga balwadde. Abamu beetaaga counseling, abamu beetaaga love, baagala comfort. Ng'okulabako obulabi kimuwonya. Oyo omusawo saagala mwogera linnya lye yaŋŋambye ebbanga Alex yamala erubaga nze Gashumba nze nagendayo waliyo Kyazze pasita yagendayo Kyazze si yabadde agamba mbundo tujja musabira busabizi bane temunkotinga bubi it's not Kyazze kavubuka otegera ndowooza kubane bwe muyita ba celebrities simanyi abanene none of them visited Alex mukulu ni rubaga none of them. Nekati obalaba bonna balinga ng'enswera ku mulambo gwe balaga ebitenkanika nengedde bamu batusedda ku National Theatre John alabye ku vigil abadde mu makage bali eyo talizikawo kye kisooka. Alex mukulu tayinza kuddawo kijja kutwala emyaka 10 tasobola kubanza sirabanga muntu yali creative nga Alex mukulu yali ajerega nga Alex. Nze namukonsultingako ku bintu bingi omanyi yampa ekigambo simu ka Uganda Alex mukulu. Yes. Ate n'amala akyusa n'angamba twakola mu ensobi kyali badde zuukuka Uganda. You get it?
fabala bange emizannyo ku National Theatre ng'olaba omuzannyo n'odda waka n'ogamba Jesus traininga Mendo oyo. Yes, Mendo skit gye yasooka okuzannya nga acting nga President Museveni gwali muzannyo gwa Alex Mukulu ku National Theatre. You get it? Bagala byononese muntu afudde olwo ba NBS NTV bukedde zibalage atazikawo yali emulago yali elubaga for a week and a half. None of them stepped there. Teri yali nnyayo. I'm surprised. Njago nawe oli munna mawulire ndagayo omunene yafiira ekiruddu. Yes, Kiruddu, it's a hospital, it's a referral hospital. Ne abanene bonna tumanyi of the official hospitals. Tumanje bafiira, tumanje balwali. Makona aliwa. Makona ali ku Kesa here. Case clinic. Sisobola kugenda ku ntaana ye. Yafiiridde Kiruddu. Sisobola nja kugenda nga bamaze omuziika. Ntwale ye kimuli mwenenyeze. Era nayombye nnyo n'omusawo oyo. Lwaki tuwangamba? Erubaga. Nga bamumuwamba ko yangambye bamumpambako. Mbungalizo ni jebawa tibaina sente za kusasula musawo. Omanyi sente meka? Mitwalo 15 buli nako. A professional nurse. Then that also means Alex abadde musajja musirise kubanga abadde highly private. Yeah, abadde ayagala bintu byo kubyemalira yekka kubaka tekintu ng'ekyo wali badde roza nti yali baddeko ne bakweraga bannange mbere egani abambi olumu baswala kubanga ekifaananyi abakyo badde bamumanyiddemu kirala. Nenze singa ono Nansi yaŋŋamba Tigashumba tulina obuzibu kubanga ye Nansi agamba bamugamba sikyalina sente zikusasula emitwalo 15 buli nako. Just emitwalo 15. Emitwalo 15 ennaku asatu je milioni 4.5. I can afford that money. You get it? Ne yatufuddeko. Bano bonna bolaba mbu simanya ba actor bonna. Neba actors bane bonna. Alinganga Yoweri Museveni. Kati nga bakulembedde nnyo wali. Okay. Nze yinza obutanenya muntu ku bya Alex Mukulu naddala mu kumwesembereza kuba Alex Mukulu si abadde omuntu omwangu w'okwesembereza kubanga yabadde tali ku bbala limu tabeera ku bbala limu mu life ye kwegamba ngera bwe bakugambye nti abadde reserved nnyo. Yes, nze omuntu wenjogerako mumanyi era nga bw'avaawo abamwogerako bye bamwogerako mbimanyi nga si muntu mubi naye enneeyisaaye era ye yaŋŋamba nti yapulaninga ekintu ekyokuba nti ye kati ajja kuba teyeetaaga mukazi n'abaana babiri ne yeekomya n'okuzaala oba okitegeera nga ye ayagala kubeera yekka era ekyabadde nga ajja akyogera ebbanga lyonna. Kakati kale ebyogeddwa ne Gashumba naye nga ye bwali awo ekirungi nti yabadde ayogera naye naye ate naye sijja kumunenya oli bwagamba nti ye nga abadde tamukubira ssimu buli lunaku. Alex Mukulu abadde muntu mulala. Abadde muntu mulala gwekyo kyoba olina okubeera nga omanya yabadde malekiri ekiwuubaalo ayinza okuba mbu ye yakyereetya kyesisuubira nti ekiwuubaalo kyekimuse kuba Alex Mukulu abadde yenyumirwa abeera awandiika bintu bye era ng'alikodinga butambi nga obadde omulaba bw'atyo. Sisuubira nti ekiwuubaalo kyekyamuleetedde ekibumba okulwala. I don't think nga age nga gyabaddemu 72 years ebimu ku bisinga batta kyekiwuubaalo. Ekisooka Mungu bw'anaaba anaakujja mu nsi asooka kumalako b'omanyi n'abakutegeera. Kakati ogenda okutuuka mu mukolo ng'abaali bakumanyi bonna baafa dda ne b'omanyi nga nabo baafa. In short, oba otandise olugendo lunaawe olw'okufa oba tofudde ng'omuntu. Ekyokubiri mu bukadde buli gye tugenda tukaddiwa ng'abantu tuba tugenda twebika ffekka. Eyali ayimirira ng'agaha amaviivi gano nno yagamba n'okuga nti gaafa. Eyali alabisa amaaso gonna yagamba nti kati amaaso gano ogalaba amaaso gange gaakola ki? Gaafa. Kati ogenda weebika wekka. So ekisinga okuzza abantu obutaabakaddiye is giving them the chance to participate. Naddala bano abantu abalina talent. Public universities mukwate abantu bano basomese nga bakola tutorials bafunengayo miliyoni 4 miliyoni 5 ez'omwezi as a retirement package kuba bano abantu tebali mu social security after their work ate tekyaplaningibwa.
so tubayambe because most of them nga Mayinja ono ayinza okuwangaala emyaka 15 kubanga Mayinja ono mukulu kunze naye bw'olaba Mayinja akyaliwo emyaka emirala nga 2 nze bwe ntunuulira Mayinja era Mayinja bwe munajjayo akafaananyi ke waliwo lwe yali mu kkooti nga zezo ze bayitira ddala ekkooti enkulu high court ona mwami Mayinja ono yayambalako ku kkooti zino ezijjeena amapeesa paka mu ntumbu naye kati mulabe olw'okuba nti akyayina ennyingizi akasaati okalaba fitting tubakolera embeera ebeera ng'eyo Mungu naye abatuyamba abatuwangaalize naye nga ne bava mu bulamu bw'ensi we keep them relevant for society. Japan yafiirwa omwaka oguwedde abantu 7,200 lwa kiwuubaalo. So we must understand nti old age ne desertion creates misery and stress, ebintu ebyanguyiriza abantu okufa mu bulamu bwaki. Naye nze ng'omuntu olwembadde nsisinkana Alex nga tuvaawo tuyombi naye nga mpita wano n'agamba Jangu naye nga ŋŋamba nnyo Jangu n'emmere ye n'ampeereza ne ssente weegulire kubanga ndi musiraamu ate nga enveezo tezigwa mu njumu kati ŋŋamba Jangu naki Jangu n'emmere ye naye nga tutulawo ne mukaayana kakati ebintu Ashraf Ssemwogerere byayogera awo goyinza okulowooza nti alimba abyogera just lusaago talimba kati oyo yabadde Alex mukulu ng'asobola okukuyita nga bw'amuyita awo naye ng'akuyise mukaayane nga ayina by'ayagala kati ye abaana abantu be bamanyi nti bwe mpita gundi tugenda kwogera ku kino na kino tugenda kuba tukaayana nga yiye vibe ye kati olwamuyise najja ne batandika kukaayana bukaayanyi ne bakaayana ne bavaawo nga n'okuyomba bayombye n'atuuka n'omugamba tambula kale nviira n'avuga emmotoka ye n'agenda nga bagenze bayombye kati ate nga tebakyawaganye nga bonadamu n'amuyita olulala gy'olwali badde ojjako jangu okuwano yabadde Alex mukulu oyo goyinza okukiwakanya naye nze nkubuulira Alex mukulu yoyo yabadde oyo kati vibe ya Alex mukulu gubino byolyogera omuntu gyagenda akola okukula gyagenda okuba ng'awuubaala kubanga tabadde na famire omuvubuka abadde gwe yaleeta okuyigiriza gundi Katemba yabadde amulabirira talina famire. My friend, famire ya Alex mukulu yeyo eyabo bayigiriza Katemba yo bulamu bwe bubadde bwe butu kati nga bagenda ewuwe okumwebuuzaako n'okuyiga Katemba n'okukola kutya bwe biti ebyo ye life ye awo ye aba ali mu life vibe eyaddala ye byaba ayagala abeera awandiika ye misana ayinza okuba yeebase ekiro n'azuukuka n'awandiika ebitabo bye bw'aba ayinayo sessions ezo bwe bitu bimwe bimulaba bino oyava okugamba nti awunya toyinza kuwunya bwotyo biki ebyo Alex mukulu Alex mukulu kati ye vibe ye kati abamuwa programu eyo kati ye vibe ya era olaba kati ya missinganga era bw'olaba Alex mukulu ku gundi ezo zonna zonna ezo nga bagira talent shwe gw'olaba nga ali lively nnyo gwe mutunuulire olabe engeri gyawulirizaamu yoba enfaanana ya Alex mukulu yes abadde musajja mukulu naye gw'olaba nga abadde afaanana bubi kuba si munene naye nga omulaba omuntu eyeerabirira naye kwegamba buli muntu yenna bw'abeera nga katugeze oba ayina ebintu byatakozesa ayinza okuba nga si mwenzi oba talina mukyala ayinza okuba nga tanywa mwenge ayinza okuba nga naye ate era buli muntu abaako ekintu kyakozesa kiyinza okuba nga si kyakunywa si kyakulya naye waliwo ekimutwalira ebiseera bye obudde bwe waliwo ekimutwalira obudde kati nze nyumirwa nnyo okubeera nzekka ebiseera ebimu era ebiseera ebimu nyumirwa nnyo okutuula mu mmotoka nga mulimu music nga gunda nnyo mu beesi si mu kuwoggana simply because natwala obudde bungi nga mbeera mu gundi
presentation otaddeko ozanya music olunaku lulamba olikola otya obeera mu studio wekka okitegeera ng'ocontrollinga mu control room kati ziri gundi zankubiranga nnyo mu matu kati waliwo entuka ekiseera nga nze njagala ekyo era muliwo entuka ekiseera nga mpulira okitegeera kakati ebintu ebyo bw'oba owandiika bw'oba ogira programminga tosobola biprogramminga ng'oli n'abantu muli awo n'agamba kino olyayo wabula aliwo akaseera we katuuka ate ng'oyagala kubeera n'abantu ne si lwakuba nti oyagala kubeera nabo nti just bakulabeko kati nze ewange kizibu nnyo okulaba omuntu akyalidde okuleka okunkubira essimu era mikwano gye bamanyi okumbuuza gw'obeerawa so nga ate embeera mirimu gyange naye bwe tuba tuwogera ku bantu nti abantu bakulabe nnyo nze nga Uganda Atalaaki nsikyo nkikubuulira nti nze nsobola okumalako ebbanga nga emikwano gyange gyonna emikadde gyonna njogera nagyo nkola ntya mulimu ne ba best friends bange naye nga tetulabagana twogera ku ssimu ate WhatsApp messages olumu nga nampandike buwandiise naye nga ate mikwano gyange nnyo era bwe tuba tufunye obudde nankubira oba nemukubira tuyinza okwogerera essaawa nga 2 nga tunyumya naye okulaba omuntu azze n'akonkona ku geeti y'emikwesese oba abamanyi ewange batono nnyo bwe bati ekyo kyo njagala nkikubuulire kakati buli muntu alina ekimutwalira obudde bwe so sinywa mwenge sikubwa mu buli ngeri yonna nze mbeera sobera bwondabira wano sawa zino bazibuze 10 kati ez'ekiro 9 bunezigwamu oyinza okuleka mpozi nga ngenda kunywa kofi kyayi wa kofi okuleka mpozi energy drinks nazivaako bangamba ziyinza okukulwaza kitegeeza nti singa mba nzikozesa nnyo nga bwe nazikozesanga ennyo oyinza otuuka amaaso laga nti zizaakulwaza kino kati ne Alex mukulu ate kuba alina ekyamulwaza ekibumba nga akompesetinga mwe kimuyita loneliness kati loneliness gwajeeteeka eri abantu abamu nga ye alina okubeerako mu bbaala alina okubeerako wano alina okubeerako ne gundi alina okukola bwati balina okubeerako n'emikwano gye balina kati neewayo n'omuntu nga tetanonooza era gwe omulaba mu mmotoka ye yekka emirundi mingi nnyo okuleka mpozi nga ndimu ne bashurayimu maama shurayimu nenze ebira mu mmotoka yange mbeeramu nzekka mpozi nga ntutteko ku muntu nga bw'onoga nti abantu b'oku kitundu oba naye nze mu mmotoka mbeeramu nzekka era nze ntera nnyo okubeera nzekka bwe nzija mu mikwesese kati mba nziza ate kati ku serious business bwe naamalira okompilinga bintu bino byonna manyi biri ate mukunyumya nabali kitegeeza kati Alex mukulu abadde abeera nnyo yekka era bw'aba ayagala okutambula ye kennyini nga yeesitula n'avaawo n'agenda kugenda aliko ku Songo Factory awo kubanga ye wali amaka ga Alex mukulu awo ku Bulange era ng'ajja waawo olumu n'olumu n'anyumyako n'abantu ye yeereeta yekka n'amaana avaawo naye nze emboozi ze nga nziwulira z'anyumya era otumulaba ku TV ku BBS abadde agendangako n'abaagala omukolako interviews babadde bamulaba abategeka emizannyo abawandiika emizannyo obaki nga baagala omwebuuzaako consultations abadde bamuwa invitation agenda n'abeerayo n'ebitulaba bino bitalent shows ezibadde ku TV ezo zaawunya abaddengayo okitegeera kale kwegamba tuleme kulowooza nti nga Gashumba bw'agamba kwegamba yes ayinza okuba nga oba sente zamukendeerako sikirinaako bukakafu bate tumanyi bbanga lyamaze nga mulwadde kubanga osobola okujjanjaba omuntu n'otuuka wookoma naawe ne wejjanjaba n'otuuka wookola ki wookoma oba oli awo oyo Alex mukulu ayinza n'okusalawo n'agamba kati ntuuse okufa oyo nze ku mindset ya Alex mukulu anyala otuuka ekiseera nga bw'omuzza essaawa eno n'omubuuza nti lwakinaga natuuka ekiseera nga nze ndaba emyaka egyo gyemala lwaki nkaddiwa bankululira ekkaliba lwaki njagala nfe nga nkyasobola ye nga tayagala ate kubonaabona na bukadde oyo Alex mukulu asobola okigga abasinga bamuzza wali naye kale omuntu aba afudde newankubadde nga
tetujja kunenya kuba kati Katonda aba yateeka entuuko ze nga za kufa kibumba. Bate tumanyi medical record ye nti abadde alaba ono omusawo noono naye ng'ekituufu kiri nti ye nga ye abadde yenyumirwa nnyo ng'ali yekka. Ekyo kifikkirize era abadde akyenyumirizaamu nti omuntu otuuka ku myaka 72 ng'abadde akyafaanana nga Alex mukulu otubadde tumulaba obutambi gweddayo bulabe abadde alina obulamu ng'omulaba muye mulimu obulamu nga muye mulimu obulamu era teyeeremererwangako era Alex mukulu ng'akunyumiza emboozi takulaga ng'omuntu eyeeremererwa nga ne byayogera byennyini naye tujja kugamba nti Mukama amusonyiwe ebyamusobako. Naye bwe tuba twogera ku ky'okwemanyiiza Alex mukulu nti obeere naye 24/7 obengo oza n'omukubira essimu Alex mukulu n'akubuuza nti wankubira luli ne luli n'onkubira olinawo ekipya nga by'oŋŋamba bifaanagana tolinaawo kipya kati nkubiranga oyiyizaayo ekipya baayi ng'oyo Alex mukulu. Tusigale mboozi zaffe eziddakwata ku Uganda Tulajira bulijjo. Mukama Katonda akuume.